Wow, nkwaniza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekisembayo kya programu SPB tukyakuba torch mu bigenda mu maaso mu ggwanga kusingira ddala kye tuliko kaakati ekyomuvubuka ono bangi nnyo gwe baayisaamu agengege eyava just from nowhere ku ballot najjako 2017 nga ate 2016 emabega yonna azze abiyimba ku byobufuzi naye amugamba byetabeemu nga nza okubeera nga si byetaaga. Kakati wetwogerera akyusizza ebintu biyitirivu nnyo era abamu bye boogera nti ayinza okubeera nga obunkenke bwatadde ku gavumenti ya President Museveni buyinza okubeera nga nabwo ate bweyongeredde ddala okutuusa amawanga ag'abakyeruppegano eno n'ebibiina by'amawanga amagatte bye tulina endagaano zaabwe nazo nabo weesangira ddala nga ayinza okubeera alina amaanyi gataddewo n'ekibuzo kiri nti ebyo byonna byawedde akalulu yesi kawedde ebifo ebimu tekanaggwa generally konna kaggwa nga ennaku z'omwezi 3 election zonna we ziggwa naye bw'otunuulira generally ayinza okubeera nga paintinga the graph ebifo ebyenjawulo local government alina ebifo biyitirivu nnyo cities ezimu amagombolola byaki byonna ebitwogera nga aliwo amagombolola agawera ddala ga leading amagombolola agakwala Kampala gonna ayinza okubeera nga akyali wankizo nnyo n'ekikulu kiri nti njawulo kijaleeta ku bukulembeze bwa Uganda saako n'engeri ebintu gyerina okutambulamu. Omulangira Kayima Kanzijewo olinayo kyosuubira ekyenjawulo kugamba nti yes national unity platform eza esuubiza bannayuganda Uganda empya naye nga ekyo badde bakukikola nga bali mu ntebe ekyo bategeeza nti bagenda ntebe mu ntebe yadde nga kati kiyinza okuba tekinabeera very clear kuba tetumanyi kooti eyinza okubeera anything kyesimanyi naye as we speak now simanyi gwe bw'obiraba. Is there any hope of any UP government kati Kampala Buganda yonna ebifo biyitirivu nnyo obukulembeze bwe obutunuulira buyinza okwawukanako ku bubaddewo obwa opposition abalala? Webali nnyo ekisooka NUP yes banasobola okusanyuka abamu naye balindeko okusanyuka. Mpulidde minisita Sempijja atuti yamwangudde mu kooti e Kalulu yava nyini nakkiriza nti bamukubye akalulu ati ageze mu kooti tomanya biki bijja kuva mu kooti. Tusobola okutuuka nga ebintu bikyuseemu ne bagamba baddemu babale obululu olw'enkya bagenda kukaba police stations nga 3 mu something nja 3 mu kaaga bagakudda babale akalulu ako tomanya ki kinaabeerawo magic abeerawo biseera ebisinga obungi mu kaluka Uganda. Nozonna gwe nakitegeeza nga ninga predicting nti mwendeko kusanyuka kuba wakiso bayinza okugamba tukaddemu ayinza okugenda bula tompola mpola ya true magic e Uganda gyali that's politics ne mu Uganda mwene mu nsi yonna magic gyali naye NUP ekisookera ddala bagenze mu parliament bagenda kukozesa ssente ekyagano balindeko okusanyuka bakozesa ssente za gold bajja bawa ssente za iPod ziva mu government balengano baziyagaliramu that's government money official leader of opposition ebintu bisinga bungi nnyo bola noga kiki bagenda okukyusa abaana bagenze mu parliament obudde buno aba NUP bwebatunya bonna abasinga obungi balina experience yebyabufuzi bino absolutely tutunya ensonga bbiri nti bayinza bagenda mu parliament batuule butuuzi oba bagenda mu parliament bagulibwe kuba ebibeera mu parliament ebisa ebisinga obungi kuwanika mukono oyogera ki bwe banaba tebagambye nti nno betusindisa abaana agenda kutuula eyo. Ekisooka NUP twasooka kiraba nze ku lwange waliwo twalaba abagendanga abalina kye bamanyi mu parliament bagenda banyuma ekibiina kino kyennyini bakigattako olwokuba ti nno ogwali mugenda omuyaga guzze gwekwateko oba gukuleka tumaze okirabako era buli omu yagwekwatako ayiseewo kiriza obagaana oyo atayiseewo waliwo maybe obutini obwagaana obutonotono bwe butyo naye abasinga bonna buli kisi abali baludde mu parliament bali bagenda bajjayo ne beesiba ku kino kati twebuuza bwana agenda mu parliament bagenda kusigala bali royo eri omuvubuka ono yasse omuvubuka agenda okuba tagenda kuba mu parliament kuba agenda kuvaayo tagenda kuddayo ekisaanyi kyaweddeko kali bana bagenda okuddayo balina ekigezo kinene nnyo Sagirinya Nyeko Alozias Mugasa genda kuba abavuka bonna abagenze ensubuga abadde omusajja coach wa mupiira amanyi ya mupiira agenda mu parliament obudde buno nti bagenda amagezi gemba kiri kimu kyokka oba twetaaga okuba nti bali maybe ku level yemu bafune kyemayo banakikola bakikole mwogenda mu parliament oyo olina okuba ng'ofuna research assistant
Very good. Ekintu ekyo nekyako mu parliament yali ya bidding za parliament biri mabega nga ba MP tebayina kumanya nti bayina okuba ne research assistants nga bajja ku flow nga talina kyamayina kimu n'akeddagala. So bwebaba nga basigaddeyo bati ne bagenda mu parliament nakoga nti bagenda bateesa biki tulina oba tunywe tugamba nti nno ebyaddala abaana betwaleeta tubaleeserwa muyaga kati wabeere nteekateeka egeno bateekateeka bo bennyini bwananga bakuteeseza eggwanga lino ekyo kibenga kiggwa naye kitabeera ekyo bajjako batusaze tuba tugekiseera tugambe baneetwa abantu balonda ki so NRM ejja kusigala wali egambe bano emwaleeta ye bakozesa ekyeyagala kubanga tuyinza okulaba nga NUP bweterwana ennyo mu kaseera katono nnyo evuma kijja kuba nti yeyina leader of opposition ekola ki eyinza okusaanawo ng'esaanawo mu birowoozo ng'omuntu wa NUP omulaba naye ng'ebirowoozo si bya NUP kiyinza okuba mu paalamenti yaffe olunaku olwaleero. Then ekirala waliwo ekintu kyebadde bateeka mu bantu fear okutya because bw'obeega controlling omuntu muteeke mu fear kuyetengawo embeera oba problem then ogene solution nga otaddewo fear bani abadde bateekawo fear gavumenti eri mu buyinza ebadde teekamu kye bayita fear mu bantu kale otaddewo fear abantu ne batuuka ekiseera ne bagamba tino tulina ekizibu ezibu kiba kituleese ne bagamba tuleese for example olabi kati abagundi bebaga nti bakubye omu babiri basatu bana gavumenti ekawo fear netekako okweta ekintu kyaleeta oli emabega president nava n'agamba nti bannange munaso komyawo embeera eyaliwo eyantwala mu nsiko politics owokwawulayawula mu bantu politics ali tribal wokusosola mu mawanga that is fear already okiteeka muntu nagamba kyekyalo okunaku luli ne bagenda mu nsiko obudde buno kati kyekyo bannaffe buli omu mu Uganda wano atanse kutunula kati okuva ku bannaddiini okuva ku baaki bonna ko byaliwoko ebyo wavuma kibaddeko ebitonotono ne kati ffe yatasa okudda mu bantu basooka obateekamu obudde buno bwennyini bagamba ekyatwala mu nsiko yali politics bya bufuzi bya kusosola mu mawanga obudde buno kyekiriwo kibatasa okubateeka mu bantu obudde buno katulinda tetumanyi kikigenda kuddirira tugenda kudda mu lutalo tugenda kudda mu ki but fear already weeri ndi kati omuntu tokyasobola kuba ng'oyogera ekintu n'ekimu because waliwo fear bw'ona okyogera gojja kuba okumye kati omuliro mu kiri ekiriwo olwedde kyebagambye nti Buganda yalonze Baganda but waliwo ababalonze si Baganda but Ankole yalonze eki okitegeera Ankole yalonze eki yalonze Baganda osobola okwesimbawo mu Ankole ng'oli Muganda ne bakuwa akalulu nga nnyeko bwe yazze ne bamuwa akalulu nga jjo bulesonyenyi bazze ne bamuwa akalulu okiraba nti kati olwedde kyeki kyegamba ekintu waliwo kyebagamba okuba nti basayira ensinga abantu bonna bonna oba nga tokyayogera ku kintu kyonna kale kigenda okuddako kimanyi mu kino abantu bagenda okuddako bonna ogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe batasooke kufa Bannamawulire nti tokkirizibwa kuddamu kwogera Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna okyogera media houses bajja gisalako oba YouTube channel oba weza unaona bakisaleko ekyo kigenda okuba kiddirira kati mu kulaba kwange maaso olwa fiye eri gye twogeddeko nti kali bitu yasoko ya tribal ekintu kya tribal kibi nnyo olyakwetya biri ebyaliwo mu nsi endala zonna entano ezajja okutingana okwajja nakuteekamu okutya okwo nti wanaakusiba omumwa ojja kuba yakusiba katuneko ku nsonga ya service delivery okutandikira ddala ku local government President Museveni alina statement zazzaako era ng'aziddingana nti abamu ebitundu ebimu abalonda oba abalemesa enkulaakulana be ba opposition nti era olumu mu campaign za 2016 abantu yabategeezanga nti olumu mpeereza abantu mu parliament aba opposition njika bwe yali ekawempe naga nti kati ono gwe mwampeereza ono Latif talina byakola mu nyagwa baani nga aninga ejayogera muntu kwegamba service must be based on who votes who but basically ku ekibiina azife ekibiina kirina okukola kyokubeera kikyusa oba n'okutuusa ebintu mu maaso manyi enipyo okubeera nga kati now the question on Buganda okusingira ddala don't you think tugenda kusigalira Buganda ezo sigala nga ekyabanja eri ku mavivi efukamire nga fountain of honor alina okulagira ddala kituufu nti mukyalina okufukamira simanyi in terms of service delivery. Yes, omanyi sometimes waliwo ekintu ebiyise sanze ku lwange nga mpulira Buganda mbwe ebanja Buganda ebanja wempulira nti gundi abanja service delivery ejja kuba mbi ebintu byonna bya gundi batusiba busibi gundi ku maaso Buganda ebanja ki
Buganda tubanja sema mayira akende because bitya no waliwo ebintu byetunula mu government ebyaddala tebisobola kuweebwa bannabyabufuzi munnabyabufuzi ki asobola anesinga bwakabaka nga tugeze mu queen bikibisa asobola kuwa federal yasigaze eki yalwani obuyinza nabukwata bwati mwe nabulwanira nasubwa mu sike myaka 5 ye akuwa obuyinza yasigaze eki just imagine Buganda ogiwadde federal Bunyoro Western jiwe nayo federal yayo amafuta gaabwe Buganda oil waffe gwe tulina gold gwe tulina n'abeera waffe nga federal kati gwe president n'obo sigazza ati twekyo gwa kubanga osigazza bino betwogera tugamba tino Buganda ebanja ebyaddala president Museveni n'ava n'agamba mwapereza ababaka tibalina kye bakoze nange sijja bawa president Museveni yayina okutuwa president alondebwa aserving ensi you know kitegeeza kyekyo ne sente zakozesa zonna sife tuzimuwa ng'eggwanga kati bwongano president tuba kyekiga kino okutiisatiisa nti president jabatiisa ati omutanondere mutu gwenjagala wa kibiina kyange sijja bakolera webuuza ekibuuzo kimu nti budget eya state council government yegiyisa NRM yegiyisa parliament yisa weba machi parliament sigamba NRM but still tuba tusigazayo kiri tugamba nti nno mu Buganda kirizo obagaana ewali capital city oba president Museveni talina kyataddewo na kimu nga capital city yeyimirizaawo bwotula mu Kampala munda muka Abaganda abana emizimbe batono abala bonna buli gye bavayo ne bajja wano ne bazimba koga n'oba oganya oteekamu ekikumi kyo n'oba okiganya otya bajja kujja badevelopinga ekibuga kibiringa kituna bulungi nnyo nga bakyagala so bino ebyokugamba nti nno muganya okusindika omuntu ebyo that's propaganda wa politics oba omuwaddaani ekibuga akyetaaga nga president. So Mufuzi, do you expect anything to change okugamba nti yes kati abanyigiriza mu Kampala basuku mu Buganda region kale n'ebifo ebirala tuyinza okubeera nga opposition egenda kubeera nga pressing new government y'abanya bagenti of course tugenda kwongera n'okukola ki? Do you think anything to change okugamba nti ddala kituufu wajja beerawo akalembekerezo benjawulo in terms of service delivery? Uganda tugasigala nga wetuli mu Kampala mu kibuga Kampala tugasigala nga wetuli bonobo oyagala okuzimba kalina ojja gizimbanga gwe wamala ne government egenda kuzimba kalina tega kujja kuzimbire tega kuzimba wenebo oyagala okukola enguudo ebisiri bisinga obungi ojja gipressinga nga bw'oyagala oberenga okola kyoyagala nga gwe ng'omuntu sekinoomu government begenda okulegera kutambulira ku peesi yaayo nga bwebadde ekola tejja kuba tegenda gisuubira government ugamba nga president agambye ajja kuteeka eddagala mu malwaliro ajja kuteeka bikoze bitya tagenda beera polite na muntu tajja kuira abadde alinda kiruli ate oli abadde munyiivu nnyo ne kati already jjajja akaddiye wayagamba jjajja tasunguwala nnyo era tumusuubira lwe abadde asunguwala kataga kusunguwala ekitegeeza byatugamba byonna agenda kubanga okusunguwavu nnyo ebyatulimba teri jjajja akambuwala era jjajja inaina agira bwati ayogeza kisa akola kino kyonna so tuba tusuubira Uganda okubanga edda ku ntikko ffe tungitera ku ntikko abantu sekinoomu. Okay. Yes, sir. Leka nzijewo Muganda Grace Bukenya. Yes, sir. National Unity Platform obuwanguzi bwayo significantly ayamba inzo gamba kinzo kubeera kechenjawulo kyo kitonda okwawukana ku bibiina by'obufuzi ebaddewo DP ebaddeko n'ebibuga ebyenjawulo nga Masaka nga kumpi yekirina mu ngalo otunulira emukono ebifo bya parliament ezze nga consistently honorable numbers oluvannyuma n'akyuka simanyi gwe ebyobufuzi kuddalo lwobiraba mu kisaanye kino kyetulagamu nga National Unity Platform kati yeddira oba yeddira National Resistance Movement mu kifo ekyokubiri. Kakati muganda wange alina ekigambo kyayogeddeko wano nze ndaba nti obuwanguzi NUP bwe yatuukako naddala wano mu Buganda nga yo nga NUP eyinako step gye yalinnyako oba gye yayambukako waggulu eddaala naye ku Uganda ng'ensi ate ne gavumenti eno eri mu buyinza ejjudde abasajja abagezigezi ejjudde abasajja abayivu ejjudde abasajja abagunjufu ejjudde abasajja abagagga ate ejjudde abasajja nga bannamagye NUP ekyalina olugendo luwanvu. NRM nze bwe ntunuulira ennyo gyevudde
kyekibiina ekikyasinze okulwawo ennyo mu buyinza bukyanga Uganda ebeerangawo kutegakyali mawulire mu buyinza kati kikyengezako okulaga nti nze nja giyita shark bwe tuba nga tuli mu nnyanja kati buno obuwanguzi bwa FDC biki ebiringa bitya era ng'enkola yaayo obwennyanja obwo bunuupunuupu obwo buki kijja kutuuka ekiseera ng'omukulu oli babadde ayogedde abasinga ebamire mukulu Grace Bukenya okyayina amaanyi nga cabinet omusajja kuva ku vice president okyayina amaanyi okwogerera ekintu ekyo ku levu ya Uganda nze mba sinza musaasira naye mba nnyina okumuwabula nti Muganda nga yaŋŋambye nti lyekkundi lya Uganda naye nga si ye Uganda gweotunuulira maapu ya Uganda nga Buganda nga ekizinga nga kimyusiddwa kiteekeddwako kala emyufu nga wasigadde yonna yero kitegeeza ki mu byafaayo by'ensi yaffe kikulagira dda nti NRM ekyakavalinga ekitundu kinene nnyo kuba katwogera ku Uganda nga eggwanga era obuwagizi ekyayina bulungi nnyo nga obuwagizi obwo bweyina kyangu nnyo era bano abaana bebalonze bano abanuupu bano bwe bataweere nnyo giyinza okubeera emyaka 3-4 nga boogera ludikya nga muganda wange bwayogedde were mulimu abagumugumu kati nga kana akavubuka kana akerubaga kani ke Kamukasa obwo bugumugumu naye mulimu bemmanyi abalala nga n'omwaka tegujja kuggwako nga ki nga already lutandise kati yo NRM yenkola ojjanga bwoli so mu kisanja kino osuubira nnyo bano okugulwa abaana si kugulwa bajja kusala amagezi gonna shake kuba ye Museveni ayina kaadi ze bwagiziza yalina yoswagamba jangu nga bwoli Grace bagenda kwetunda eri shaka ye ino bamira ekyo kyo mukisuubire kati n'olwekyo nze mbadde njagala ati kintiisa kino nakive mu birowoozo bya bannayuganda nti akalulu kano nze nja kajja ku abagamba mbu kalimu amawanga kalimu kinedda akalulu kano kali fair nnyo kuba bogenda ba West Nile's bebasinga n'okulonda Museveni okusinga ba Westana niyo laba nga waliwo bannaabo bali abanuupu eyo bebajjayo bwetokkiriziganya bagamba nti kali tribalist okumpozi kirimu ekyali kitabuddemu ekyali kireseemu ebirumira yeddiini emu ey'ekereziya katolika y'okuvaayo neeragira ddala oludda neeyogera n'amannya nti mulonde gundi mukole bwe muti ekyaletamu obuki ekyaletamu embeera senga kyakolebwa muntu omu oba babiri naye waliwo records eziriwo nga almost region ngemu kati ng'eye Masaka essaza ly'e Masaka lyonna abantu bonna ne bavaayo Ssaabasumba n'atavaayo oggolola nsobi eyo kitegeeza ki nti ekereziya eyina oludda lwetutte ate nga abantu ngaffe abantu tukkiririza nnyo mu maddiini olumu n'okusinga mu mawanga kati n'olwekyo nze mbadde nsaba oba okulaba okwange bannayuganda buli omu waali akkakkane buno tujja kuyita nga mubadde muguyita nti omuyaga gwayodde gwatutte bangi gwafumudde gwakoze gutya naye omuyaga tegutera kulwawo era begugenda bwe gutya ogezera bugenda nabo kati ojja kulaba bwe gunadda biki bigenda okukola ki okudda nabo onabera okyayogera ebigambo mu 2 however waliwo n'ensobi nze nja kugamba kati nga Buganda olwaliro ndabyeko tweet ya His Excellency abadde ayinako kemboozi emu gy'alimu n'agamba nti teriyo region gye njagaliza nga Buganda era sijja kukoowa kwagaliza Buganda kubanga Buganda omwami ono bwayogedde ne His Excellency akimanyi kubanga Buganda ye omuntu alera abaana Buganda ti naye wabula ndi disappointed nti n'abantu baabwe bennyini be bandibadde bakkiririzaamu bennyini okulaba nti okulondesa obusungu ne babajjayo kati bannabanga nzizaayo nkozese method ki okuzzaayo ebitundu ebyo ebyavuddewo abamu tuli basanyufu
gundi bamuddeyo minisita gundi yavuddeyo ne gundi yavuddeyo nekyo ekigenda okuddayo tugenda kuzzaayo nkulaakulana oba tugenda kubeera wetuli omukulu oli kyabaddayo gako nawe kyobadde weebuuza nti bwe tuba tuggyeyo abantu baministers bonna nitubakuba ekigo cabinet ministers almost abasinga sho yebadde eva mu Buganda abasinga obungi bonna baawano waffe mu Buganda kati tuba tubajjeeyo ki ekigenda okuddako bagenda kulonda bannaffe omundi guno mu kisanja kino okwawukana ku bibaddewo bagenda kulonda bannaffe ba anzuru baani ate okujja okukola ki okutegeerera Obuganda n'ebitundu ebya Buganda kale zinenda nti olumu mu kulonda kuno abantu balondesezaamu obusungu akajanja mu bitundu ebimu nga kyabadde kigwanidde abantu abamu okuvaayo kubanga badde tebakoze naye mu bitundu ebisinga tetwandinyize walimu obusungu tetwandinyize kutuuka ku ekyo pakati nja kuwa ekyo kulabirako mubaka ono minisita Muyingo bwolaba ebintu byabadde azaakoze bwe tuba tukyaye ekintu ate tulondamu bwoba okyaya omukazi tasobola kuba 10 ku 10 mu kyalo wabeerawoko ebintu ebirungi byolina otunuuliramu nti n'alima awagonda amala nannyuka ate n'azina obulungi wadde yesu abikoze abantu bamusiimi yesu yabikoze era enjogera ate zimu ne zijja ne zivaayo nti obukadde ki tetujja ate kubaggisaayo busungu oba kulondesa ki awo nga Buganda waliwo region zendala zajjeyo abantu naye tezajjeyo bonna nga Buganda twakoze ensobi tetugenda okwejjusa mu maaso awo okindako ensobi ki eyakoleddwa cause reason being ekintu kino kigamba nnyo abantu ezera mbuyita obuswavu akamanyiro n'akanyoomo nti n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka beeno okwetooloola ebinnya ebeereere ngera kinumanyo nti president bamuyise ne bamwetooza njagala lumbajje bamukubeko mu binnya byawo abifeeling ene kenyini abitegeere nti Obuganda bwe yakomyawo 1993 amanye nti binza okuba tebwabadde busungu nti bw'ogenda ebusaabala omanye nti si busungu bw'ogenda ekabowa ekuba eririyo this is close to Kampala nti si busungu nti bw'oyita musibiddi muli abaana okubeera nga betting kati gwe mulimu nti si busungu kisubira nti people made like a mistake those ministers bwe tuba tugenze deep nga conscious agifudde ye nga akugano ga nze bisibyogera biti ngaali very comfortable akati ekintu ekyo kankyogereko bwe nti Bannayuganda mwenna abatulaba ku TV n'enganzi abantu ba Uganda oba wa NRM oba wa NUP oba musamize oba kiki twasuula okwagala ensi yaffe tulina abaana wano ba engineers abali mu KCCA abali mu divisions zino eziriwo abali mu bitundu ebyenjawulo obukenuzi n'obuli bw'enguzi butuusizza eggwanga lino okutandika ffe n'okutunuulira omuntu ki omu Museveni ne twerabira nti ffe bwe bawa obuvunaanyizibwa okuddukanya ebitundu ebyo tuvunaanyizibwa kyenkanyi nga bajjajjaffe bwe baakolanga naye olwaleero olaba abaana nga naliko kwana ne Pastor Male ne kugamba nti nze naliko ku supermarket yemu mu kibuga wakati awo nentunuulya town clerk omu n'agula akayongeza ne kajjula n'afuna bakwano bye nga mukaaga awo ne bagula ebintu bajjula ne bijjula nengamba naye nedda omuntu ono mukozi wa gavumenti in real sense teriyo muntu ayina ssente za musaala ayinza kujja n'agula obugaali bw'abaana n'agula ambuleera n'agula biki enjongeza nejjula bweti nandabadala nga abantu bali ku ssente z'omuwi w'omusolo bazisaasaanya mu nsaasaanya ate nga si na ba NRM kale bwe nzirayo ku kibuuzo kyo nti Bannayuganda twesuuliddeyo kugamba ebitukwatako tubisudde muguluka olwo chairman omu musero dazon bamita Apollo Kavuma omusanga ku machanga alima enguudo ne ba chairman bameka abakola ekintu ekyo ng'akuba engoma nayita abantu bajje balime enguudo bantu bameka abakola ekintu ekyo ekintu kya omwoyo gwa ggwanga kyatuvaamu nolwekyo nensaba nti abantu bano abalondeddwa buli omu wano buli omu we NRM nze njagamba mutulageeko ekintu kya mwoyo gwa ggwanga enguudo zigenda kukolebwa kubanga ssente weziri era ssente zijja naye ne zibbibwa ne zitwalibwa nga bazitutasiba NRM nga ba NRM ba NUP baki naye olwokuba nti buli omu tafaayo
ne eros kati for instance ujja kugamba nti basima ebinnya n'oluguudo olupya lwebakoze olwaliwo ndabyeko olutalo lubadde masanafu nga bagala kusima mu luguudo lwebakakola masanafu awo okudda mu kitoogo wali nga bagala kuyisa abanational tabagala kuyisawo pipe nolwo erosi omu avuddeyo n'ayimira n'agamba bakufa tufe luno oluguudo lupya lwakakolebwa ne mulaba mutya okujjako nga mutukakasizza nti bwe musima mubikola kati enguudo zonna mu Kampala zisimiddwa onayisawo kino onayisawo kiri naye abantu abavunaanyizibwako babiraba naye tebalina nsi yaabwe Museveni ne bw'anaavaako ne baleeta Bobi Wine ne banaleeta Kabaka ng'abantu tebagala nsi yaabwe tugenda kubeera mu mbeera ekisanja kino kigenda kunyuma nnyo nze njozaayoza era nnyaniriza abo bonna abazze okwegatta okusaavinga mu gavumenti eno ya NRM kobeera wa NUP kati olwali wafuuse wa NRM byonna bigenda okutambula obubi oba obulungi credit tugenda kuzibawa failures nazo tugenda kuzibawa kubanga mwingidde ambulere yaki eya NRM kale n'olwekyo nze nsaba nnyo muweereze bannayuganda mubeere n'omutima ogwagala ensi yammwe ate era muwulirize abantu ekisudde naddala abantu wano mu Buganda olumu butawuliriza muddemwe bwe balonze mutambule n'abantu mumanye abantu ebibaluma His Excellency okutambula okujja bwato ng'agamba anoonya obuzibu bwabadde ludda bazina kyagadde nnyo okujja mu Buganda ng'atambula bwatyo nammwe muddeyo ku ground mumanye obuzibu bwabadde ludda wa ekibuuzo kibadde kibuuzaani buli omwaka oguyitawo ebintu bingi bikyuka nze mu kusuubira kwange ebintu bitono bye bino ekisooka kale abaana bano bajja kwebaza Kyagulanyi bafunira emirimu kubanga babadde ku kakati ebyobufuzi byafuuse emirimu naye mu mpeereza y'emirimu tuyinza obutasuubira kinene nnyo kubanga bwe kibeera nga abadde abba enva mu kiyungu akyaliwo era ojja kusuubira okulaba nga supu gwe baleeta kino ekisanja ojja kukiyita kyabakawuuta supu kubanga tosuubirayo kubeera na mbeera yonna egenda kubeerawo nga omuntu y'omu abadde akugamba nti munnondera abantu abakyamu ne mubampeereza era nga yakyaliwo ogambe nti ajja kusobola okuderivalinga kubanga kakati Mwami Museveni alina ekizibu kiri kimu kyamaze nga alwana nakyo emyaka 35 nti buli wabadde ayita nga bamugamba eri eddwaliro lya Amini olwo oluguudo lwa Amini ye yalukola olwo Robote ye yalukola kati essaawa ya leero ali mu kaweefube wa kulwana nnyo okulaba nga naye ateekawo ebibye anti kati alwana kulekawo bibye kubanga ekyavudde alaba nga abikola leeti ayagala waakiri bw'abanga afudde obanga agenze kuba talina kirowoozo kyakugenda bugenzi bamusiibula agende bugenzi ayagala bamubike bubisi kati mu kubeera mu mbeera eyo bwetyo anti ye kyayagala kati tomusuubira kugamba nti kuba nti ajja kgenda kati ayagala watuukira okugenda okitegeera watuukira okugenda mu mbeera bwetyo ayagala baga nti olwo lwe luguudo Mwami Museveni lwe yaleka atuzimbiddewo so sisuubira kyamaanyi nze osuubira mu kisanja kino y'omukulembeze yayogera ennaku z'omwezi 16 yakalangirirwa nti is not going to be polite n'alaga nti ebijigisa bigenda okubeera ebyobwereere ebyamalalo bere byabwereere simanyi gwe byosuubira ye yatuwa ebibi byalaba President alimba ekirala President omulaba ekinga bisanja alimba omanyi waliwo bitwogerako ntosobola kubanga emyaka giri 35 gyonna badde okolaki okuva okugira amazima kati obudde buno katugayite mazima ekinene nnyo ku mukulembeze w'eggwanga omulangira President waba anaakola ng'okulimba kiri gundi ky'omuntu yenna asobola okulimba ate munabyabufuzi ye alimbira ekyomukisa omulungi mumuwadde abavubuka abato bano Bamukasa yes kati kyetugamba kajja akole nabo President bw'aba anaakola ave ku kino ntindo Buganda yamulisa pointinze bw'aba anaakola lwaki in fact bamulaze bulazi ntindo lwaki olonda minister nga te MP bw'oba n'okola londa era ba MP mu Buganda abagenda okuba nti bakola kipiriyo kibenga kiggwa then bengamba abaana ba NUP baba banaakola ebyaddala bakola research kuba kati buli omu abatunuulidde agabaga kuderivalinga ki jangu ne point so ziteeke ku meeza buli omu agambe nti
bannange ono bwe gwe tugamba gubadde obwa MP oberengo sokola ebintu ebyamanyi nnyo so president ave ku bino ebyagunibwa ate biki akole bannayuganda bamulonze akole bannayuganda bonna wewa sijja kubeera nga nsukka waawo olwa program eno obudde okubeera nga ate ekitimayi abaweza obubaka buyitirivu nnyo bwa 300 messages naye lwakawuzibwa budde Margaret Nansana okulabya Sebufu Abdu n'abalala bangi nnyo bebaza okubeerako ate era n'okubeera nga mugenda maaso okuteeka demokrasiya mu nkola ekibalagirwa ssemateeka okubeera nga mulonda oba mukyusa obukulembeze bwe luvannyuma lwa myaka 5 zikiza ddala kituufu mukikoze era abakikoze mwebale nnyo naye ate namwe baatutteyo tugenda tandika okukola programs z'okubateeka ku nninga ze media for this state we have to balance and check you Amazima bweba kubeera nga kugamba nti kyamuganda kyageddeko okugamba mugenda kulya buli mukola mutya ekyo tujja kubeera nga ekisanja kino mujja kweyandiza nga sibe bbiri mwesi bya ddala ebbiri Katonda omulungi abakunyi tukwate lunaku olungi